Okuva omubiri gw'omugenzi amanyiddwa nga Pastor Yiga Augustine abizaayo bwe gwajjibwa mu ddwaliro ensambi gye yafiira bwe gutyo ne guba nga ate gwolekezebwa wali mu kkanisa ye emanyiddwa nga Revival Church esangibwa e Kawala. Bwabatyo abantu ab'enjawulo bazze nga bagendayo okuba nga ate bamukungubagira era nga n'abasumba ab'enjawulo bazze balabwako nga mwabo mwe mwali pastor amanyiddwa nga Pastor Bujingo era nga ye yalayira oba yasuubiza okuba nga agenda kuyimirira wamu n'obuweereza obw'ekkanisa y'omugenzi Pastor Yiga basobole okuba nga ate batwala enjiri mu maaso. Abasumba ab'enjawulo bazze bavaayo ne boogera ku kufa kw'omugenzi oba ne boogera ku mugenzi era nga n'aboogedde bitasaana nabo tubawulidde ba Pastor Senyonga ba pastor ab'enjawulo Pastor Mondo naye bw'atyo yayambalira Pastor Senyonga kwegamba ensonga zize zibeerawo nnyingi nnyo nga boze oziraba oba boze oziwulira. Mukadde kano Pastor amanyiddwa nga Pastor Robert Kayanjja ng'ali wamu n'omukyalawe amanyiddwa nga Jessica Kayanjja bwe batyo nabo beesitudde bwantogo ne boolekera Revival Church ey'e Kawala basobole okuba nga ate bakungubagira omubiri gw'omugenzi oba omwoyo gw'omugenzi era nga wano Pastor Robert Kayanjja wasinzidde bw'atyo n'agumya abagoberezi ba Pastor Yiga oba endiga za Pastor Yiga n'abategeeza nti munange bingi ebikonjerwa omugenzi mukadde kana ate nga nkimanyi nti bibaluma naye mugume temuwuliriza temussaayo matu byonna mugala amatu bibeere nga bibayitako buyisi. Tujjukire nti bingi ebyogeddwa ku mugenzi okusingira ddala nga ate biva mu pastor munne amanyiddwa nga Pastor Senyonga era nga tubiwulidde nga bwazze abyogera ate nga ebisinga obungi tebiwesa mubiri gwa mugenzi kitiibwa. Si yeka ayogedde n'abantu abalala bonna boogedde. Kati awo wandibanga omusumba Pastor Kayanjja wasinzidde okuba nga ate ategeeza endiga zino zibe nga ziguma byonna bye bawulira baleme kubanga ate babitwala nga nsonga. Wabula ate nnyongera okujjukiza nti buli muntu waafa bingi byogerwa era nga bingi bikonjerwa. Ebirungi n'ebibi ku mufu babyogera mukadde ako era nga ebiseera ebisinga tosuubira muntu kwogera kirungi ku mugenzi abafudde abasinga baba boogera amafu kulemerere ne beerabira ebirungi byaba ate olusi akoze. Kyekiriwo mukadde kano kyekigenda mu maaso mu bulamu bw'omugenzi amanyiddwa nga Pastor Yiga mukadde kano abasinga obungi boogera mafu kulemerere ate ebibi bye ne baba nga ate babyerabidde mu dakiika eno yennyini. Wabula ate ngenda kubanga nkutwalako mu story ya Pastor Yiga ey'olunaku olwaleero yongera okuba nga ate omumanya biki byazze nga ayogera mu bulamu bwe. Terera buterezi wano ku Phiphie mbeere nga ate mbikutusaako. Mbanirizaako wano ku Phiphie Danis ankangamba nti mukola kyamanyonyi ddala okubanga ate mwekumidde wano mujje bali gino gye mitusizaako engalo omwe bali kubeera bakyala n'abaami bapambanyi mu dakiika eno yennyini omuweereza wamwe simulala nze Phiphie Danis anka ate nga mbeera ntuse era ng'olunaku olwaleero saagala kutwala mu kitala wabula njagala kukuleetera ku ebyo omusumba Pastor Yiga byabadde ajja nga ayogera oba ebigambo bye tusinza okuba nga ate tumukwotingako byabadde asinga okuba nga akozesa mu bulamu bwe oba statements ez'enjawulo zazze akola ate nga z'amaanyi ddala bwe tula butuuzi okalire wano ku Phiphie mbere nga ate nkusumululirayo emboozi mwanattu omanye nti mu butuufu eggwanga we kuba kufiirwa liri amaze dde okuba nga ate lifiirwa. Ebimu ku bigambo Pastor Yiga byabadde asinga okuba nga akozesa kye kigambo sukuma embozi era nga mwenna abadde balaba programu ye emanyiddwa nga Kikyolifa tewerabidde ng'ene ebadde eragibwa ku ABS Television TV ye yennyini nga yeno programu abadde ayitira abantu oba endigaze bwe batyo ne bavaayo ne baba nga ate boogera stories zaabwe ez'obulamu ezabatuukako munange ne zibakabya n'amaziga nga ye agamba nti ekyo munange nze ndifa sikyerabidde. Kino abadde nga atera okkikozesa okugezaako okubanga ate alaga endigaze nti emboozi gye bamuwa emunyumira ddala era agyagalira ddala era nga abadde nga atera okukagamba nti sikoma emboozi mbwe mutyo ne mubeera nga mwongera okuba nga mugendera ddala maaso ne mumunyumiza. Agamba Pastor Yiga ensonga eno yagyogerako ng'agamba nti ye okuwa endigaze omukisa okuvaayo ne beeyabya ebyo ebibali ku mutima kyali kintu ky'amaanyi nnyo oba ky'amagezi olw'ensonga nti ebiseera ebisinga omuntu bw'ateeyabya munange obulumi bumusigala ku mutima ekintu ekimuleetera okuvaako okwetta gattako n'okuba nga ate afuna depression ey'amaanyi ebiseera ebisinga era ng'agamba nti okumanya abasumba bamukoppa eno programu yagendera ddala mu maaso ku TV ye abasumba balala nabo bwe batyo ne batandika okuba nga ate baleeta
naleetawo program ezeefaananyirizanga eyo eyiye emanyiddwa nga Kikyolifa Tewerabidde nga nabo munnange baleeta endiga ne baba nga ate baziwa akakisa mu makanisa gaabwe okubanga zeeyabya. Oba mpulira bulungi naye ng'ate ntaddemu ko pozaawo katono ddala ekintu kweyabya kintu kirungi nnyo munnange tosirikiranga ekintu ku mutima nga owulira kikuzitoyeeko at least funa omuntu ne waaba omu ne oba tobuulidde ensi yonna funa omuntu ne waaba omu bw'ate gw'osobola okubanga weeyabizanga bw'oba oyina obulumi bw'oyitamu ng'owulira tosobola kubanga okibearinga munnange oyogerako n'omuntu oyo ekintu ekyo kikuleetera okutowolokoka n'ensonga y'okukaaba mulimu abantu abeegumya naganze nako okaaba sikyayagala kukaaba naye nkugamba nti buli lw'okaabamu ng'obadde oyina embeera joyitamu nga ekususeeko mwana tu okakkana era n'otowolokoka. Kati ate ng'eyo tuvuddeyo nkuzaayo ku bigambo ebimu Pastor Yiga byazze nga ate ayogera. Pastor Yiga bangi bamusimbako olukongolo oba baze bamusimbamu engalo nga bagamba nti mwana tu Pastor Yiga mufere, wabula ate lumu yavaayo n'abategeeza nti nze siri mufere, omuntu yenna gwe nali nfezeeko aveeyo annumirize oba andoope ng'agamba nti ategeeze eggwanga nti ndi mufere. Bw'atyo n'ayogerako n'agamba nti emyaka 15 nga ndi musumba ng'era nsumba endiga. N'agamba nti mweri ebbanga lyonna bw'omutuufu bw'oba oyina amagezi agategeera tosobola kutegeera kiki ddala kyentegeeza eri abantu. Munnange ebyo byebimu ku bigambo bye byazze ng'ate ayogera. Ayogedde ebintu bingi era nga mu Oktoba wa 2019 bw'atyo yavaayo era n'ayambala engoye ez'Ekiyisiraamu era tujjukira bulungi nnyo akaseera ako bwe yayambala engoye ez'Abayisiraamu yasooka n'agamba ekigambo nti Allahu Akbar. Bw'atyo era n'amala n'ategeeza n'agamba nti baganda bange Abayisiraamu sibalinaako buzibu bwonna era sirina kabi konna akembaagaliza, wabula kino nkikoze oba nvuddeyo okubategeeza nti Katonda gwe tusinza ffenna ali atya, ali omu. Oba mpulira ebyo byali bigambo by'omugenzi Pastor Yiga, wabula ate tujjukira bulungi nti Sheikh Nuhu Muzata bw'atyo yavaayo n'akunga abasiraamu banne n'abategeeza nti Pastor kyakoze kyakutyoboola ddiini lyabwe era nti tagiweesezza kitiibwa era ogwo musango n'abategeeza nti aveeyo abeetondere. Tujjukira bulungi akaseera ako era Pastor Yiga yavaayo n'abategeeza nti baganda bange Abayisiraamu mbeetondera naye nga mbategeeza nti sibalinaako buzibu, sibalinaako mutawaana gwonna era sina kabi kembaagaliza, wabula nze nayagadde kubategeeza nti Katonda gwe tusinza ali omu ffenna. Ebyo byebimu ku bigambo bye byajjanga ayogera. Era mu mwaka ogwa 2015 mwana tu waliwo omukyala yali amanyiddwa nga Brenda Nalubega bw'atyo yavaayo n'ategeeza nti Pastor Yiga yamusuula n'omwana era bw'atyo yamuwera ennemba n'ebirwadde eby'enjawulo. Pastor Yiga ne babanga ate bamutwala mu kooti ne babanga bawera ennemba n'omusango ogwo, wabula ate yabagamba nti omuntu bwe mbanga ddala namusiiga obulwadde ng'era agamba nti ndi mulwadde nga ye bw'agamba kweri omulwadde afaanana nga nze. N'ababuuza mu kkanisa ye kwegamba ebigambo bingi nnyo byaze ayogera. Okitegeera mu mwaka gwa 2009 awo obulamu bwa Pastor Yiga buzze bukyuka era nga awo obulamu bwe bwakyukira n'akogga abantu ne batandika okugamba nti ali ku mpeke. Okitegeera yavaayo n'abaddamu n'abanukula n'abagamba nti bwenkogga nga mugamba nti ndi ku mpeke, bwenkogga nga mugamba nti ndi mulwadde wa siriimu, bwe naagejja mujja gamba nti ndi ku mpeke. N'ababuuza ye abange nze siri muntu ng'abantu abalala, nange ndi musajja era nina ebizibu ebintawaanya ng'era omusajja yenna. Mulekere okugamba nti nno ndi mulwadde wa siriimu, nze sirina bulwadde. Bw'atyo n'abategeeza nti ye talina bulwadde. Era kinajjukirwa nti abantu bangi nnyo baze boogera ku Pastor Yiga nga bagamba nti abadde mulwadde w'akawuka, naye bw'atyo ye bwe yabategeeza. Ennaku z'omwezi nga 16 January omwaka gwa 2019 omwami ono yagendako awo mu ggwanga erya South Africa era ng'ono baamulangako mu kaseera ako nti afudde, wabula ate yavaayo ng'azze okukiryalinga empewo ng'ali South Africa nga agezako kutegeeza abantu nti ye tannafa akyali mulamu. Era bw'atyo n'abagamba nti ye yeebaza Mukama Katonda okumuwa omukisa oba mwoyo w'amagezi kubanga teyasoma, naye ate amagezi g'alina mwana tugasinga agaabo abaasoma. N'addamu n'abategeeza nti ye ataasoma ali mu South Africa akozesa bazungu, ate nga bo abaasoma bali mu Uganda bakola gwa kwasama, abamu nga n'emmere gye banaalya mwana tu tebagirina. Ebyo bye bimu ku bibadde ebigambo by'omusumba. Kugambye azze ayogera ebintu
bingi era nga bye bimu kubyengezaako kubanga nkutwalako mukadde kano kennyini ngezaako kubanga ate mbikusosootolera naawe olabe ddala musumba bw'abadde oba omusumba gwe tufiiriddwa. Omusumba ono mwennyini yavaayo era n'aseka n'agamba nti abasumba ffenna tukkirize nti tuli bafere. N'abagamba nti abasumba tuvuga emmotoka ez'ebbeeyi, tulina amayumba ag'ebbeeyi, tutambudde amawanga, tulina ebintu eby'ebbeeyi, naye ate mwanattu bwe tuba nga tulina bino byonna eby'ebbeeyi nga omulimu gwaffe gwa busumba tetulina mirimu mirala, ssente zivaawa? Kitegeeza nti amakanisa gaffe twagafula bizinensi mwe tujja ssente era tuli bafere. Okwo yayongerako n'agamba nti abasumba abasinga tuyina saavisi empitirivu ezisukka mu emu olunaku, ekitegeeza nti tetulina mirimu gye tukola wabula ate tusiba ku makanisa okuba nga tukamula endiga zaffe. Kitegeeza nti ssente ze tujja mu ndiga zaffe ze tukozesa okuba nga ate tuyimirizaawo obulamu bwaffe okuba nga ate tubutwaliriza mu maaso. Era ng'oŋŋamba nti kweri abasumba amakanisa tetwagafuula bizinensi. Kugambye ono azze ayogera ebintu bingi era nga tujjukira bulungi mu Maachi wa 2020 munange nga COVID abaluse bwatyo President w'eggwanga Robert Kayanjja Museveni yavaayo n'alangirira n'agamba nti ensi yonna yakubanga Uganda yakubanga ategena mu lockdown teri kutambula terikola ki. Bwatyo ye yavaayo n'agamba nti abasumba ffenna tuli ba businessmen kakati era nga amakanisa mwe tuli akati omukulembeze bw'avaayo n'abanga ate agenda kutuga clocking down Uganda yaffe ate nga tukimanyi bulungi nti mu Africa yonna corona taliyo, ebyaddala taliyo era nga bwe tuba tujjukira bulungi ono ye musumba yavaayo n'ayogera ku nsonga ya corona n'atukakasa nti corona e Uganda taliyo. N'agamba nti kati bw'abanga agenda kuggalawo amakanisa ate nga ye business ffe mwe tujja kasente munange tugenda kubanga ate tuliyawo. Ebyo byonna byali bigambo bya Pastor Yiga era nga tujjukira bulungi nti mu mwezi ogwo awo yaviira mwanattu ne babeera nga ate bamuggalira mu kkomera wali erimanyiddwa nga Kitalya era ng'eyo yamalayo ennaku 37 bweddu olw'ensonga nti yavaayo n'ayogera ku nsonga ya corona. Oba onfuna bulungi? Azze ayogera ebigambo bingi nnyo ate nga byonna bw'obiwuliriza mwanattu alina ensonga obanga birimu eggumba. Mu mwaka ogwa 2014 Septemba era Pastor Yiga yawera ennembako n'omusango ogw'okubanga asuulirira omukyala. Waliwo omukyala yavaayo bwatyo n'agamba nti yamuzaalamu era n'amusuulirira era ng'agamba nti ayagala DNA. Ono yatwalibwa mu kkooti ennabweru gye yawawaabirwa wabula ate yaseka n'agamba nti banange omukyala ayogedde n'agamba nti amanyidde ebbanga ddene kakati ate lwaki avaayo kati n'agamba nti alina omwana wange gwe namusuulira bulijjo lwaki takikola ki tavaayo n'akyogera. N'agamba bw'aba asaba DNA enze sirina buzibu nja kugenda tukole DNA naye ate mbasekeredde kubanga mugenda kumala muswale. Era awo we yasinzira n'abategeeza nti lwaki muvangayo ne mwogera ebintu ebitakwatagana ku bantu bemumanyi obulungi nga mwagala okuboononera amanya. N'agamba nze Yiga erinnya lye nnina Zito lisinga n'ekyalo kiyambirira naye lwaki mubanga mwagala okwonona amanya g'abantu nga mukozesa sitori ezefaananyirizaako bwe zityo. Ebigambo by'omusumba Yiga byo bibadde bingi ngera bwe nkugambye nkugiramu ebimu ku ebyo byazze nga ayitamu ebimu byazze nga awera ennemba nabyo oyongere okubanga ate onnyonnyoka obulamu bwe bubadde butambula. Okitegeera? Okweyongerayo mu maaso n'ebigambo bye era olumu bw'atyo n'agamba nti kinyiga omutima okulaba nga abantu ba Katonda be yatonda oba endiga zaffe zeeyawulamu olw'ensonga nti abasumba tetukwatagana. N'agamba ate ekisinga okunnuma oba okumalako emirembe kwe kulaba nga ate endiga eva mu kkanisa bw'etyo n'ebeera nga ate egenda mu ssabo. Ebyo byonna bibadde bigambo bya musumba amanyiddwa nga Pastor Yiga Augustine abizaayo eyasobodde okuba nga ate atuvaako ku maaso mu kadde kano. Takyasobola kuwuuna, takyasobola kuyitaba, takyasobola kola ki wabula okuba nga ate aziikibwa oba nga agalamizibwa mu nnyumba ye ey'oluberera.
Mwanattu byebimu ku ebyo byensobodde okuba nga ate nkugirayo era byensobodde okuba nga nkusakirayo okakase nti Pastor Yiga tabadde musajja wa muniino, tabadde musajja wa muceezo, wabula twongere okusabira omubiri gwe gumulemirembe n'omwoyo gwe Mungu ayongere okuba nga ate aguwummuza oba agulamuza kisa. Abagalwa abalungi mbadde Phiphie jenga bulijjo atakumira mpera ayongere okuba nga abankumira, wabula kye mulina okumanya nti mbaagala nnyo nyini ddala mubeere nga mwekomide wano, mubeere bulungi, mweraba.